Abantu e Busoga bakedde kugenda ku kitebe ky'Obwakyabazinga e Bugembe awabadde emikolo gy'okulayiza baminisita ba Busoga abakunukkiriza mu 30. Basose kubanjulira Busoga lukiiko ebadde ekubirizibwa Sipiika George William Mutyabule ng'obwedda basomebwa Katuukiro Dr. Joseph Muvawala Kyabazinga Gavulana Diop Owookuna ku mikolo atuuseyo ssaawa 6 nga yaniriziddwa abalangira abakulembera amasaza ag'enjawulo agakola obwa Kyabazinga wakati mu kubwatula embooto. Minisita abalondeddwa banjuliddwa eri Kyabazinga era ne balayizibwa nga beeyamye okunyweza n'okugondera ssemateeka wa Busoga era ng'obwedda amaliriza awera mu maaso ga Kyabazinga. Ndayira Mulina ya Kibumba nti empengama yona yona yenamala nga mpeereza obwa Kyabazinga bwa Busoga nga minisita owa protocol ebyempisa eby'obulamu. Bannabyabufuzi abava mu Busoga nga bakulembeddwa mu Moses Barieko beeyamye okugondera obwa Kyabazinga nga bassa ekitiibwa mu ebyo ebinaasalibwangawo. Amyuka omwogezi w'obwa Kyabazinga Issa Abirye David ategeezezza nti abalondeddwa baakutandikirawo okukola emirimu gyabwe. Tutandikire emirimu okola nga owekitiibwa Mukama waffe Katikkiro bw'aba atulagirira. Wabula omukolo gutaataaganyiziddwa na Mutikwa w'enkuba olwo amagobaddeko ne bamuna emiwabo ekiremeseza ne Kyabazinga okwogerako eri abantu be. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino Koral Kede TV.